Yinze kuva butonga nina ebbina lyange. Ebyaddala. Nga manyi noddi bigulira kuba boda. Ako kambigula akabina basajja boda bankwane. Obwedda bangamba kyusa ku bbina nga ndooza lyerituula. Tebye bampa obwedde lwaki basigala. Yinze kuva butonga nina ebbina lyange. Ebyaddala. Nga manyi noddi bigulira kuba boda. When I was 3 years. Nali njogera nnyo nga n'ebigambo bingi. Okay. Nga mbayita nako nga maze kambigula akabina basajja boda bankwana. Kitegeeza At 3 years. Yes. Emyaka 3. Yes. Oyagala wakanamu. Weekwaniranga ba boda ku myaka 3. Nedda. Anti leo kamba bigulira. Bubeera buto. Bubeera buto n'okuba. Otamanyi omwana nga ayogera nnyo. Ng'ayogera n'ebiteetagisa. Kati ng'okola otya? Ngambigula ebbina lyange kuva butonga nina ebbina lyange. Kankubuuze. Bakyekyo ekyobwenzi maybe oba baamuloga kirogo abaakimunaaza bunaaza. That was the problem. Kyokka. Bamunaaza akafumbita bagenda. Ngaye buli waalaba afumbita bufumisi. Omuntu gwe wane bu crocodile style yaba tasiima walaayi. On Valentine. Yagabana obudde ku makya yali ne Brita ekiro yali nange. N'atuwa ebirabo byebimu engato. Kimuli. Chocolate apple. Mwena ne mubitimba. My boyfriend. Nga mwena mwina bifaanagana. Ngoyinza ogamba yakikugyeko n'akiwooli. Nedda nze yampa yali Jordan. Yakuwa Jordan. Olina mwa Nike. Ninga mwena ngatto kimuli apple chocolate. Byatukira mu budde bwerumu. Oli ne bamutwala out ndoza saawa 3 ez'olweggulo saamusamu ne bavaayo n'ajja ewaka. N'akukima. N'amuleka eri ewuwe n'ajja ewange. Yasula wuwo. Yes. N'amulekayo n'ajja. Ku Valentine. Y'omwaka oguwedde. Yasula naye nze yasula naye. Yes. Kale ulira we. Guno. 2015. Yes. Oli yabeera naye paka saa 7. Yabeera naye paka 7 ogw'ekiro. Gwoba gwa kumakya. Baasula n'oli gwe wo baakeera bali mu bbaala. Anti. Zali AM. Nanti era yakeera wange n'agenda n'akola. Gwe kyobala nti kasa yava wuwo. Yava wange ate yasula naye wadde bali batawuka. Kyogamba otawuka weebase. Badde nkugamba ti dipstick yavanga mweno tanka nemala negenda mweno tanka. Naye era mwanagwe yabasajja weebityo. Okimanyi nti nno osobola okubanga oyiro wagabanako kuwa Brito banga Brito yagabanako ku oyiro wo. Bebamanyi siwa mujja wange omukulu talina kyasobola kukola. Ngalo bunani. Tebamuleeta kukola ye. Ye alina omulimu omutuufu. Ati gwe ng'olimu n'ogwa house gaalo. Emyaka gye twogereramu ogimanyi banaana gye bali. 2 mu egyo. Yafunako ekikazi ekikadde. Kati ne ngamba kati maama wange muyitantya. Mwana gwe. Muyitantya mujja wange. Yafuna ekikazi kya myaka ngemeka. Kikulukulu. Kikulabiko. Kindage. Nedda. Akaunti ya Chelin Privacy. No, gugundi obosobola okulaba ekifaananyi. Obosobola okulaba ekifaananyi. Gwe, esikiza bavu. Gwe. Kati kyo yali akyagaddeko ki? Toyogera nnyo, kyalina ssente. Kati nga mubiisanya n'omukazi gwe musobita maama. Kibyo byandeetera okumukyawa. Kowe yakomawo namubuuza. What really changed in you? Nangamba gojja birabaho ne bangamba yaleese. Ani yagamba? Nze babingamba gye mbeera. Ng'alina ekikazi ekikadde. Nkiyita Nanduutu. Nanduutu? Lwaki okiyita Nanduutu? Anti kingi. Ekinene? Weekiti. Kirimu nze 6. Ntenda gwe mabina ate kiri kyo kiri bwekiti. Nedda kiri lwakuba tekirina bbina. Naye kino kingi. Kingi. Bampita The Truth Media. Tuli wamu ne Thunder Media. Just go subscribe, follow. Yes, mbagamba 16 ogenda mu Nyash Festival. Amabina ogalina. Yakubaye. Ogenda kubeerayo?
bane babutabaayo kiki singa okusanyusa ku mubiri gwo by the way ku videos ndaba olina kyosinga olaga kiki singa okusanyusa ku mubiri gwo nzenna kati olimbi toyagala kukolera abantu Rita amabina gakufuukira amabina nageza okulaba nti no ne buli video nga tuli wa Jasmine oda videos baposinga zonna omala kyusa bina zonna ba bloggers ze bataddeyo nedda bozi bongo bwedda bakwata bina ate nga naawe wakyegendereza oda bo bakyusiriza obwedda bangamba kyusa ku bina nga ndooza ly'eritunda naawe ng'olyewulira nange ne mbagamba waayi oda bagamba bati ate bye bampa obwedda lwaki mbasingala teriri mufako ebina lwesi lyafako ezikata kati musekerera abatalina bubina tubasekerera nga baki tubasekerera enkyaka kinyinza okeeranga kaweddeko kitegeeza wafuna kafune nedda saakafuna tomanyi era nga wenna kafuna nga simanyi era we kayinza okugenda nga simanyi balwako ebifaananyi byo ng'okyali muto yinze kuva buto nga nina ebbina lyange ebyaddala nga manyi noddi bigulira ku baboda soko buli ababoda bakuyisa batya nga wayiseeko nedda like when I was 3 years nali njogera nnyo nga n'ebigambo bingi nga mbayita nakona nga maze kambigula akabi n'abasajja boda bankwana kitegeeza at 3 years yes emyaka 3 yes oyagala wakanamu weekwaniranga baboda ku myaka 3 nedda anti leo kamba bigulira bubeera buto n'okuba otamanyi omwana nga ayogera nnyo ng'ayogera n'ebiteetagisa kati ng'okola otya nga mbigula ebbina lyange kuva buto nga nina ebbina lyange kankubuuze Rita otandika okumanya nti balina okukwana ku myaka emeka ku myaka emeka bwatandika otegeera ebyo tukwana jjajja waffe tiyabituteekamu ate ogambye ku 3 years wali obigula ebbina kuba boda bakulabe nti basobola okukwana just bwali butonzo nange baŋŋambanga bugambi buki mbu kuva buto ng'olina ebbina ng'olina akagambo k'oyogera buli bw'otambula biki nga weeyagaliza ebbina lyo ng'oyogera otya era ekyo kyenkugambye ongambye bagamba ng'olina akagambo k'oyogera ate era ako kambigula akabina basajja boda bankwane kati nga gwekigambo kwana manyi kitegeeza by that sikimanyi just nga njogera bwogezi naye nga muli insects zo zigamba kambigule bankwane mbigule bankwane myaka 3 weekwaniranga baboda tunana kweintroducinga nze byasobedde dda none mbadde kyabagamba nga 16 August guno gwenyini omwezi gwe tulimu tugenda kubeera ku Nyash Festival tugenda kubeera ku Nyungu ya Mawe omanyiyo mu kibira waliyo kibaddemu naye nga waliyo kibaddemu ekibira mwakolerayo biki awali genda ku numero wagera ne boyfriend nzolaba ntambula n'omusajja tosobola tambula n'omusajja singa essaawa zino tomulabawo lindako totwala musenyu ku gundi ku nnyanja obasanga yeeri sibasangayo nawe ngenze era wekikayo Rita okay 16 tugenda kubeera ku Nyash Festival tujja kubeera awo ku Nyungu ya Mawe tugenda okubeera nga 16 then nga 22 tugenda kubeera ne DJ Shiro mumanyi yagenda kubeera ku Supremacy nga 22 alyoka tukonkona endongoka ku ndiiri okitegeera awo ku Supremacy ndozo noobaayo tujja baayo naye yo ku mabino jabaayo ku mabino njabaayo kuba lunaku lwammwe si lwaffe kati nze ndina ebbina tulonawe tubina kwako gona gwena tubina mu family muli bameka mu family azine ya mama ya tata mwazawulamu no waliwo abatata waliwo abama kati mu ya tata muli bameka mu ya tata we are like 15 ate mu ya mama 7 bona yabazaala wa tatawo gwolinayo omwana olina emyaka emeka kyemyaka you're going to make 25 25 wakabeera mu relationships meka ziri serious kuba mnako ze mmanyi bonimba njazibala at 25 eziri serious eyo no omusajja gwe mwalwaniranga yemu tutandikire ku
recent. Nanti nze gyentandikidde kuba gye nsinga okumanya. Kati eyo. Eya Brita naawe nti omusajja gwe mwalwaniranga. Mujjukira banaye omuwala gwe nakyaza n'agamba mbuno omusajja oba ompikisiraani. Mujjawo ono. Balwanira omusajja. Ate muna temwalwanira omusajja ne Brita. Singira kusudiyamu. Omusajja yabazannyanga kakota. Olw'ennemesa okufuna omusajja. Omusobola kulema mufuna musajja. Era okyanoonya relationship serious nga ziri zonna zikubonyaabonyeza. Yes. Kyoyagala mbeeraawo ntuule. Kale sooka ombalire. Wakabira mu eziri serious. Relationship eziri serious. 3. Nga ziwa zibala ziri serious. Ate hit and run. Hit and run. No, wabeerawo like bemba si hitinze. Nga I'm just here kumwetolooza biki. Ampa ku ssente bwe bityo. Nekyuka tu hit. I run. Nemutatuuka. Naye nga neza hit and run zezi. Ezo ziringa mmeka. Eyo ng'ogeze no nga ngeze kima ssente. Tukole bye tukoze siddayo. Tewaba ssente zaamu, just omuntu oba omuwambu kunyumirwamu. Nakyo kikolebwa. Nokera ku kino nga nti tuli bazadde. Baani abazadde? Tuli bazadde. Mmwe baani? Iffe. Abawala? Ekyobuzadde kiba tolina mwana ekyobuzadde kiba kikuva. Tuli bazadde tukola ki? Tuyamba ku baana baffe. Ab'obulenzi. Kati Rita, tunagenda wala. Tunabana kweintroduce soka introducing. Rita soka we introducing ndeka. Amanya gange bagagazaji. No, we introduce in a simple way possible. I'm fine girl. Yes. Era tukito kukosa fine girl. Yes. No bwenyanja. I'm fine girl. What is it? Chicho mtu yasobola okujjukirirako. Anyway, wewe mwala ko video ku TikTok ezagenda viral ngumala yekubye photoshootinga ali bwerera amabere ngagakuteko bukwasi gwendi naye. Olugambo inalu. Ninde sirugamba abantu ezo video baziraba. Oli kumazima genyini. Mazima. Oba yebiro bibera gundi public. Bwe tukola interview abantu ne bayomba. Nti simanye yabala bo nomganedda. Ebintu kwebiri wali ku net. Sina we mbijja biri visible. Naye era byali tebiswaza nti byali birungi. Ate abantu babyagala abantu baba. Twala mu comments zikolera abantu. Ebintu nzonvuma. Ozibye coach. Sikolera abantu like ekintu kyenkola mba nkola kyanga as long as I'm happy. Because abantu tebasiima mu nsi. Newokola ki. Kati bagenda kera bangambe ncha salako enviri nsaleko bangambe tonyumye okitegeera ate bwenzi sibambwa ukale kale kati sikolera abantu as long as me I'm happy. Rita bino ebifaananyi eyabikuba mwalinamu ko relationship oba just wagenda wa photographer yenna? No, actually yabinkuba atelo yaliwo ije miti obumanyi yeyako ebifaananyi. Era gye nagenda n'abinkuba kubanga like twali mu bangi mu studio sigamba nti oba yali yekka abalenzi bali bangi. Abalenzi bangi n'abawala. Abalenzi bona nga tebalina kukakwata baalimu tebinkwatako nze kwekubisa kyempulira kyenjagala ku mutima nojja mu blouse amabere ne bagalaba tebagalaba gwewaliraba ffe abalaba ebifaananyi amabere wali ogakutteko naye nga maana mukwepulaba nagenda mu like gye bayambalisa mu dressing room. Yes. Ne mali okwambala bulungi nenzitanga nkutte ku bbeere yange bwenti ka just purpose kola bwe bati kola nabwo amakyuka mwana boti engalo zisembezeeko wano. No teyakingamba nga sizita yangamba just kola pose bweti kano kajja kunyumira ekyo twali bangi kozi nalinako ne mukwano gwange nga naye byagenda okukuba. No just era bye twekubisa ngamba nga naye byagenda okwekubisa. Yeah, cause yali birthday yange nga birthday iyo mwaka oguwedde ngoweza emyaka 25 ngoweza 24 itegeeza guno mwaka ngoweza 25 kati ku ebibyo n'obikoze kati ku birthday dako ogenda kukola otyo nayagala kuba luli wabika wayambula amabere kuba leero nzija ndi bute nga ku beach babikola kati olwo mba nkoze kivenye kituufu
nze mba ndi munda mba sifulumye ku beach ndaba abikola eno maana obita public erabeko balise ku maaso kati boyfriend wo gyabeera eyo yakuwadde sente za photoshoot ng'alaba ebyo ng'agamba eno photoshoot gye wakoze omugagga sooti andi photographer teyalabye aba ajaagala no olaba bino ebintu bya relationship omuntu muba muyina kutegeera munno kyayagala okitegeera koze era agenda okuwasa nino omugamba kino bwe kino nno kye ngenda okukola era nakugamba oba mala obikola obimpeereza mutambuza sabbuuni wa mukwano factory eyimiriddewo ku lwammwe just mwe mukyali kuzira eri enkola zammwe ezedde za 1990 zezikola be mwagambanga mugenda mu shoot ne mwambala egomesi amakanzu olabira ddala nga ffe tuba bafala nnyo sireka nnyo kagase yanange Rita n'olyoka ojja wonawonanana ku pate ya munungu osagala oti no yali pate by the way nga temuli kaleega enywa nteyiseemu sikati gyoyambadde eragala nti oyambadde nnika naye bannayeze nali mu nnika tompaayiza tandika olimba nno nali mu nnika but yali skinny kali kakuli nga kizibule okumanya nti oyambadde skinny nika yebeera etya kibadde sikimanyi no wabeerawo bunika oba bwa rubber obutegedde nga okambala oli asobola okulaba nti obanga kyambadde nika naye nga yalimu twetoloddemu bwetoloozi nina waliwo obadde oŋambira nti nno oŋambye tonazaala tosuubira nakuzaala right now right nja kuzaala naye nga tosuubira sawa ova ku kyogamba nti nno abawala muli bazadde tuli bazadde kati ngaawo n'agamba mboba Yesu ayagala abaana abato okitegeera kati omuntu akukwanya olaba tolina ssuubi tolina ssuubi oba ligenda mwagala oba kyuba ki okitegeere ogamba omanyi ne ba boyfriend batusumbwa okitegeera obasumbwa batya otusumba kwennyini essaawa ezo oyinza kati let me talk about the relationship yange okitegeera naye recent gye twogerako oba tutandikire ku gwalimu eddira olaba omuntu n'omuntu awo yo saagala muteeka mu mawulire bambi ng'omalimu eddira ogumu tumuleke naye ye temwerya mwakoma kwa I love you tumuleke kuba mwana agamba n'ab'emiziro bwe tobataliza tumuleke naye era sinnatagala nnyo tonatagala nnyo mileage olinga mu mmeka what's the body count nze simanyi gwate natagala ennyo ne body count tosobola gibala tomanyi bameka sigimanyi gwe ogambye omuntu ajja nolaba nga omumalira ebiseera kwomuwa omwejjeko vako ekyo oba ekyokumuwa koza omugamba sirina gye nkutwala okitegeera oba like omanyi nze mba njagala nnyo beera open bwe mba sigenda kwagala gwe wookiremezaamu gwamanyi biba bizibu byekikuluma at the end nga ki no ng'olaba sikwagala ate ng'otaddemu kinki walemezaamu omuleka n'abeerawo ng'ateekamu naye nga yo muba mu meetinga oba we meetinga tugenda kulya supper lunch so osobola obubeera ng'omuntu tomwagala naye ng'omuwa time ne mu meeting oba tolina byakukola ayinza okuba off yo nga tolina byakukola nedda olaba kambeko kyenkugamba tomanya future husband wo wajja ogenda musango oba wagenda kubeera owa ku bantu obudde okitegeera n'olondamu ono amalira budde emi cutting off ono ndaba kale alimuko ku magezi okitegeera alimuko yes notandika okukompeyalinga oba obadde n'abasajja nga 5 notandika okukompeyalinga boogenda okusunsulamu ne gwogenda osigaza wali okeddeko ku line ng'olina abasajja nga bameka nga bonna bakwana ku line nga bali ku line wonna ng'ogamba bano bagenda osunsulamu sinza kubalira kuba buli ajja mu inbox yange aba akwana
Nosoko mwa chance olabe. Musajja. No. Just olumu banyiiza. How? Ngati balina sente. Nedda katajja n'akubeerako n'atandika okwogeza ebigambo biki. Kwegamba ebintu ng'ebyo akonoonera ddatawo, akubira vidiyo koolo, akuweereza message. N'owulira ng'ogamba temugenda beera mu bigambo. At least oteekawo line eraga nti waliwo badekawo n'osanga omulenzi nga tannakwana naye n'owulira n'ogamba omulenzi oyo naye kituufu nange mwetaaga. Yeah. Nnyo. Sego musebiri. Ekigeza wali wekwaniddeko omulenzi. Nze sibakwana. Oteekawo just mbeere mulaka. No, siteekawo mbeera. Just nze mbeera ku byange ogenda olaba naye yeeresa ate nga naye mutima wamuwulidde nga omugudu. Kati awo tosibaamu. No, era mubeerawo awo. Omanyi kale bibeera mu kutijja okusuuka. Ne mubeerawo. Olugira ng'ogamba kati oba ki? Ng'omaze okweggyako ekyoyo ekyobadde kyali no, just newoonyumya naye bwe bati. Maana ngoba nkugamba ekyo simanyi naye. Kyekyo. Kasita mmala okunyumya naye ng'olaba gobadde weegomba si yooli. Embuzi bagitwala ku myaka emeka bayira? Embuzi yagenda ku myaka emeka? Embuzi yange I was 18. Ng'oli aweza 20 ofa? Yes sir. No, nalina oweza 20. Naye kale nga baana b'embeera nabo banvuma obusiru. Kama kuvumira ki? Mbu teri agenda kumpasa nga nina embuzi kubanga embuzi esumbuwa. Bakugamba koggwe nange ningamba kangezeeko ate ffe twakula jjajja waffe atugamba wewe gatta n'omusajja kyova olaba nalwawo abamu batandikira ku 12. Kati bankwano bali batandikira kwemeka oba bali mu 16 nga basinye ku bbeere nga boba already ezaabwe zagenda nga gwo basigaddemu. Ono gwe yakujjako muzima ali mweyagala oba? Bannaye tumwogera nako omwana oyo twali tweyagala. Yalagawo? Waliwo issues. Nafa? Mulamu bambi. Mulamu bambi. But we dated for so long. Because nabeera naye. Watuuka n'omuvinga in nobeera naye? No, nga tetubeera ffenna. Naye nga mbeerako naye sometimes. Okay. Ongambe badeko mu relationships esatu. Chechi kuba you 25 this year, you 25 relationships esatu. Nga tugyeko zino zi hit and run, one night stand, wali ofunye ku one night stand. Yalikemu naye kati akaaba. Akaabira ki? Akaabira ki? Anti yangamba namukozesa. Ate nga ye yali azze okunkozesa. Siina kye namukola naye akaaba. Agamba wamukozesa? Namukozesa mbeera ye nanjagala tenze kiki. Naye nga mukujja yali azze kola ki? Kunkozesa. Ko gwe n'ogamba twekozese ffenna. Kankukozesa ontegeere. Nkulekewo. Gwe wamulekawo? Mukama Katonda. Bintu nga bikyamu nnyo ebintu abawala nga mutamuse. Mwe mubituyigiriza. Ebikyati. Ebyo byennyini. Ate tubibayiriza tutya? Kwennyini olaba ojja ng'ozze okwana omuwala kale fine n'akwagala. Okitegeera? But in that process of okwagala gwe ng'otandika kwesuulamu bakiyita ki akajabangu. Ng'otandika olaga omuwala mbu tokyamwagala. Okitegeera? Ate for us we take our time. Okitegeera? Gwe w'otuukira eyo n'ogamba omanyi kale ekinyuma nnyo omuntu n'omukolera byonna nga muli mu relationship. Relationship otuuka ogivaamu n'omuleka agenda agezeeko ewalala. Okitegeera? Kati ze mbeko kye nkugamba. In my life sidatingangako omusajja gwe nali mbaddeko naye n'atayayaana kudda at the end nga gy'alaze bigaana. Mbuki? Nze simanyi naye era omuleka in the process n'agezaako baagezaako. Tuli kubambaga wali.
tuli ku bambaga wali ffenna just tugambe katukolemu wano kati ninga embaga bwetandika. Nagezaako bagezaako. Kati mu relationship kimuleeta ku mmeeza kyogamba mukolera buli kimu. Kyekiteesa ku mmeeza. Tewaba bingi nga omanyi nti mu love tebyetaagisa bingi. Nze kati kambeeko kyenkugamba. Nze sigenda kwogerera balala. Love is about caring, understanding. Okitegeera. Omuntu ng'omutegeera nti ne wakola kati. Omanyi nti nze ndwawo mu relationship olw'ensonga nti nsooka nenziwa obudde. Okitegeera. Kuba mba sigenda kusanga relationship eri perfect. Yes, kituufu. Oli ne wandaga yayenda mulaga nti mbeerawo. Naye ng'okimanyi ayenda. Nga nkimanyi nti ayenda ne mulaga nti mbeerawo. Okitegeera. But mwayo time gye mbeerawo like healinga mutima gwange. Obeera mu relationship ng'olwedde omuntu wamukoowa naye ng'oli mu kwejanja. Va ku ebyo ebyokoowa. Mbeera mwagala nti bw'atuuka nga kale bw'atuuka ne yeetereeza kisobola okuddamu ne kivuga. Okitegeera. Naye bw'andaga nti like tekiriiwo nga relationship eyo ndaba ngirimu nzekka. Mpeerawo mpola ne healing. So ogenda ogivaamu ng'owonye. Nga mponye. Kitegeeza time etuuka nga olwedde gwe nawe wamukoowa dda. No, olaba anti kisinziira ku byaba nkoze. Okitegeera. Oyinza okwagala omuntu n'omwagala n'omutima ogwo gwonna nga buli kimu okikola. Okitegeera bwe kuba kufumba you cook. Bwe kuba kwoza you wash. Buli kimu newabanga n'oba kale n'otambulako mu town n'ogamba eno saati enyumira omwami wange. Kanji mugulira oba kanaakagato. Okitegeera. Ninga ye akutaddemu byenkana ki? Nova ku ebyo ne waba akutaddemu bingi kanga kati omusajja talina kwenkanankana na ki na mukazi. Okitegeera. Nti omukazi alina okuba nga akyole ekiraga nti ayagala omusajja we. Okitegeera. Omusajja ne waba nga ataddemu bingi oba nga agulidde emmotoka oba nga agulidde ki. Nze nsobola okugenda ne nkugulira ka sweet kuba ye emmotoka sigisobola wadde nga ssente embanzi. Kyokka ne mutandika omumanyira abantu mbu maama nkutaddemu bingi tubadde ffenna. Ebyo tetubikola. Just olaba ogwo guba aba muntu nga munaku ye. Atuuka okulangira mbu gulidde kino biki kyesikoledde oba munaku. Aboogere baba naku abawala aboogere bagambe baba banaku kati omuntu oyinza okuba omugulidde na pair ya stocks ng'odda mu bantu mbunze namuzimba okutuuka. Yes. Oba bunaku just ekintu okirekangawe olaba ne oba ng'ofumbiddwa omusajja. In the process of okunoba nga mulina ebintu bye mwagula mwenna nga wooli awo. I don't advise ladies okubitwala. Okwatamu ngoye zo n'otambula n'ogenda. Kwanza bw'ogamba nti obujiiko twabugula ffenna obuki twabugula ffenna. Ebyo biba bikolimo. Oba tutebikolimo. Kuba asigala eno ng'agamba omukazi n'asiba ebintu byonna. Okitegeera. At least obireka n'okwata ngoye zo ate bw'abanga n'ebbaawo yakugulira ku ngoye omanye abasajja muswaza. Ogenda n'ogulira omukyala engoye n'atuuka okunoba n'omusange wano n'omugamba nawe olugoye lwalimu nze nalumugulira. Kuba naawe wagenda n'otikka byonna bye. Nze nali nkikozeeko. Ye lwaki baba bakukwanira mugoye nze naggulira ate ng'onkyaye? Gw'olaba kiba kijja nkusange ng'ekisajja kiri mu kukwana mu ngoye lwange lwe nagula. Nammwe mumanyira. Lwaki omukazi aba ayambala nange olugoye lwe mba nakugulira mujja wange ate neekwata vidiyo n'azipostinga. Byakutuukako. Kyali kikutuuseeko. Esoko nnyumize. Kyali kitya? Maama. Tomanyi. Sad story about my life. Soko mbulye sad story. Kuba myaka 25 obufumbo busatu. Ennaku zino mulina abawala kemukola. Ne bw'omuvinga ine w'omusajja osigala olinayo omuzigo ogugwe ebbali. Kiki kye mutegeeza ekyo? Kuba ate baŋŋamba ggwe okikola. Nani yagamba? Rita akumanyi. Baŋŋamba ebbanga lyonna lyogenze ng'ofumbirwa mu basajja obadde nga n'omuzigo gwo. Omanyi? Kitegeeza oba muba mugenze kubba. Sheila Price agamba omusajja tebamweyalira ne bamwebikka. Maada wagamba. Olina okubeerayo ne plan B. Kitegeeza oba ozze nga tozze wenna. No, ozze
Okitegeera actually atenze ekyo sikiragira kulaga musajja koza omusajja bw'omulaga nti olinayo akazigo ko naye ateekawo embeera ebyo bibaina kubanga bibyo era babinga bagamba era abasajja yali tamanyi yamanyi bw'ova oba ogenze wammwe kumba ogenze mu kazigo ko nina beerayo n'akazigo kange ng'omwana ow'obuwala tomanya byanca omusajja wanfubutula nga n'ewaffe saagala kudda mu kyalo nga nzira mu kyalo nga nkwata enkumbi oba ku kyalo nga bakusekerera mu kyalo nagamba bazaayo mulambo kyalo kya mukiriruddo kiri Bombo wane Bombo waga baza omulambo naye twali eri kumpi nnyo bazaayo mulambo kyekinziza mu kyalo asooka nkubuuze ono omusajja gwe mwalinga mubadde mulwanira no tetwalwanako nze sirwanira no a fight it can be verbal it can be actions of fight kitegeeza mu luzungu a fight kitegeeza anything you do against each other that's a fight kati okulwana mu Luganda mwe mumanyi nti omuntu kwesingana kwekuba no okulwanira omusajja musobola okukikola in a competition gwe n'omuweereza akamulina amuweereza street okuna kuba kulwanira musajja wakavaawo oli n'ayingira jange yali amuwaddeyo ku kirabo mpozi mujjawo yali munaku nnyo mpozi ayagala nnyo ssente n'okusinga ejje mujjawo mpozi nga simanyi munnange talina kyavaako mujjawo naye nga tegwe wabikolanga okisigeza otali wali bimuwekka oli nga avunya musajja gwe n'ow'ebirabo ebyo ebyokulya si kyekikulu kubanga era naye bamalanga omulya ku makya n'afuluma olweggulo ne baleeta omulala kitegeeza temwali babiri mwekka mukwano tetwali ffekka sooka mbulira omusajja yakikolanga atya mmwe baana mmwe nze simanyi naye gy'omuyiteko wano omubuuza Rita gundi Brita gwe Brita oli ye Rita Bridget Rita kwe kamanya mwagalo gafana sokoleke what happened really omusajja yabazanya atya gwe wayingirira oli nze nasanga agenze kati kijja kitya yokoma waate ng'alaba tuli mulaavu tweyagala mujja onalaba n'awulira ennugu ompe sad story eyo bw'aba nga kwali nga ndaba baliiko olaba wandetera ababbi ate ababbi yagenda baleeta ne bankuba tewali yabagenda va ababbi sooka ombulire kyajja kitya omusajja okuba kyanga atyo mwana gwe kyokka ffenna n'atutwala mu kyalo ewaabwe mu kyalo ewaabwe okola ki olaba yamutwalayo mu Septemba nze nantwalayo mu Novemba mwana no yali oli yasookawo bamukwana luvannyuma nze ne bankwana oluvannyuma nali njogera ne Brita n'anyuma ku musajja nti nze bannanga abasajja sikyasobola kufumbirwa omusajja bwe nafulumanga bwenti ne ŋŋendako ebweru nga baleeta mujja wange no live about okugenda ebweru no naye era yatuuka neyeefumbiza ate nga omusajja ngamba mbu yeremezaawo ewaka olw'okuba akimanyi nti wafulumira nkomawo kati mwatuuka ekira nga amaka mugalwanira no nze nali sirwanira maka kozi nalina agange ate nga neebaka peacefully kati gwe wajjangayo ddi otya ewewo omusajja tuli bakumpimpi mweriranye nga gw'obala nti oli kati agenze n'ojja ati kati neebuuza lwaki oli yamalanga kugenda n'ojja no nange era namalanga kuvaawo najja kitya ng'omusajja yagera nti kati omusajja kasita amanya nti oli agenze tagenda kujja oba kuddaye ng'akubira gw'ayagala naye najja so nga bwekityo balansinga abasajja nawe ate tebazannya n'abasajja nno bakambwe lindako soko wallahi Brita yakinyumya ne kinnema okutegeera naawe okinyumiza kikyannemye okutegeera kati nga gwobeerawo bbanga ki no kale nze at first nga yakandetinga nabeerawo ndoze emyezi gyalinga 3 nenvaawo kati ndooza we navaawo n'olaga wa no ewange n'oddayo yali akimanyi olina ewuwo
nga kimanyi ngeno ojja kwawe ambasize kwawe mbanze wa musajja no kasoba ng'olina amaka eri eba home ground ewuwo kati nga tokyaliza ku home ground option yawe wakubanga awe mwana gwe nga bwofu no ogenda ngolongoseza bulungi ewaka watetye ogenda okudda ng'osangamu obubi obutategeerekeka osangamu bu earring obunika buno bu always ng'obuuza omusajja naye watuuka ogenda mu nsonga ng'akugamba mbu waliwo mukwano gye biki bwebityo ng'osangamu different clothes osangamu ebigatto ebitategeerekeka nga oli yayamalanga ebigatto ebitategeerekeka si designer nga ggwe tabimanyi kwambala saawa yonna mujjawo omukuba amagi saawa yonna mujjawo omukuba amagi bwebityo ng'osanga kale ebigatto bitungirire biki gamba naye omuntu atali kilasi yali amwagaza ati ng'alina gwali kilasi not class omanyi abasajja kale nze simanyi basajja babiki bye baagala ovanga ku muntu agenda nojja waka nolongoosa noleeta mujjawo nga talina kyagenda kukola jesi ye kyamanyi kwegatta kitegeera kwegatta kyokka kyategeera ndowooza kyayamba ku musajja babula kansirika kubanga ebisigadde waliwo omuyimbi yafunako Brit oyo omuyimbi n'atwala Brit ewuwe n'akeera ku makya n'amugamba Brit yazuukuka leetiko n'amubuuza owaayi wadde n'okulongoosaako ku nju Brit n'amubuuza nazze kulongoosa oba kwegatta omuyimbi sijja mwogera n'omuyimbi no yamuyoola ku olwo n'amutwala ku olwo oli yali azze kusaba mulimu n'amutwalirawo omwana yabeerako ew'omusajja emyezi emeka kozi nagendako ko mukyalo eyo nga like nina ya daddy wange manyi daddy wange yafa sorry rest in peace tufaanagana n'owange yafa naye wange yakafa recently wange yafaako ddako okufa tetukayanira mukuba kufa wagendako mukyalo nembeerako eyo kale mukyalo biki bwe bityo okitegeera omwana oyo nga yanjojobya ng'oli mukyalo ate atya nga toliiwo oli bombo abeera n'omusajja tebava out by the way omwana si ye wife Matilio era ne bbaawe yakiŋŋamba baawaffe si wife simanyi mukyeyagala n'omusajja nakita wamugoba maali mubulamu bwe nkyanoonya kati waŋŋamba nga bw'avaawo ebifaananyi bye nga babikweka nga ggojja nze salaako ku bifaananyi bye anti baabikwekanga kitegeeza baali tebamwagala singa baali bamwagala omusajja ategeera ayimirayo n'agamba oyo mukyala wange gwe ebifaananyi bye omusajja byaliyo ebifaananyi byange ebibyo nga mbyagazaayo ki kati kitegeeza gwe bali baagala kuba n'ebifaananyi bye baali byaliyo n'ebifaananyi bye byaliyo nedda nga omanyi nti abawala baagala okakasa nti ekintu bakirimu naye nze nga omusajja waba nga akwagala asobola okuwa ennyumba yo respect kyogamba olaba omusajja oyo asobola okusasula hotele gye muyinza osula n'omuntu omulala era singa nti yali tanjagala teyandindesewuwe okitegeere kiraga nti yali anjagala era n'ekiraga nti naye baali bamukozesa bukozesa in the names of love kati esaawa zinaaliba kati gwe lwaki gwe tekiri the other round gwe baali bakozesa no kale ffenna tukitwale nti baali batukozesa kuba naawe toliiyo nange siriiyo nti natuuka n'ekita naye nga mumuwayiriza gwe wali omukyafu nze ng'atuuka anaasanganga ennyumba nga wabaddewo ng'omwezi mulama ng'ennyumba eddugala oyina TikTok ye enjirina osobola okulaba video ye by the way lwakuba ndabika nabidigitinga the day went nga mazeyo ba myezi 3 nensanga ng'omwennyanja guwunya mu nnyumba ng'obuliri bucaafu omanyi nga babusulamu n'omusajja nga naye abusulamu nga n'ekiyigo kivaamu zino zimagoti envunyu yes n'ebidomola nga we nabireka nga talina kyakola nga tailozi yenna akutte sinki nga toyoya mukwano
Muchafu tuka kwecho. Muchafu. Nga ne pule z'omusajja. Naye ate alinga muchafu naye nga ate dipstick eva mu ono oiro yeyingira mu oiro. Ate ekyo kye natuuka ne ŋŋamba ewanyi weewaawo. Temwalwala infection simu. Nonna ate si ffekka. Muganda wange. Be abasajja be bayita bakafumisi. Nze natuuka ne ŋŋamba likooti banzaala ndi. Kati gwe wali omanyiiko omu? Nze bonna abasinga nali mbamanyi. Sokolinde. Lindako. Twogerako omu n'abalala wali obamanyi nti bw'oba toliwo n'oli taliwo nga waliwo omulala abeerawo. Kati kambeko kye ngamba. Nze olaba bwe mbanga like njagadde omuntu nkunoonyerezaako. Ate ekitali kibi. Si kibi. Mwe muli ba spy kuva buto. Nkunoonyerezaako. Olaba weekwanira ababooda ku myaka 3. Obusegu wabukeera nno. Naye era siri musegu. Toli musegu naye buli wabukeera. Ekitono ky'olinamu kyakeera. Myaka 3 ng'oyagala ababooda bakulaba ebbina. Bina lyange nalirina. Ng'omwana myaka 3 okumanya nti alina ebbina like ne mu P7. Eno nga simanyi bya love. Ticha wange nankwana naye nga yakasomesaako banko bange bamaama bange banina ebbina nsagala. Mukkiriza. Nze nali sibimanyi nga tikyandeetera birabo. Yasomesa bakojja abo. Bakojja bange. Nange ffe n'atusomesa. Nina agamba wadde balina ate alabika yali ne basenga abo ba anti bo. Bamaama b'abato yabalira. N'agattako ne muwala waabwe. Ng'aleeta ebirabo. Nga omanyi mu kisulo kale like we batuuka mu process oba y'okuga oba okuzza ewaka. Ogamba awo ne mumuleke daddy wagenda kumpeereza ssente. Nga sidda wakazeera. Sikubanga abokukyalo no ng'olumu atuuka n'okugamba kale obanga ebintu biweddewo mu kesi yange ngamba lwaki tewangambye anti angamanyi okutuma ndeeta yaka biscuit biki bwe bite nga omanyi ticha nga akutuma ebyokulya bye mu kesi yo. Kati nga mugamba sirina munanga lwaki tewangambye okolera shopping oyina ebisembe kale ngayumba mbwa naye bambi teyakiŋŋambira waawo bwe batyo yakiŋŋamba maze ebibuuzo Ila P7. Yes, ngambi maze ngolo tudaka nampandikira n'ennamba ze. Yasaka n'okunkwasako esimu ya smartphone. N'agigulira. Wamuwa? Nedda yansindikira ssente. Nga sibimanyi. Netuuka n'angamba bwe muddamu okusoma ogenda kujja biki buli kimu uniform bla senior. Awo n'otegera nti akwana. Anti era nga mpulira era bakwana. Jali yambeererawo. Waddeyo kuno omulabako. No kale bwe mbanzeeyo mulabako ne mubuuzaako naye nga abano beerya kale sibi ebiri nedda bambi ne kati bw'ogendayo omulabako omubuuzinga mubuuzaako nemwe ffe primary gye twasomeranga twali baddofe anti ffe tusomeddeko ku mijiji gino egya ttaabu abaana gye boogerako okulya nti omusomesa akwana omwana Nemwe buli abaana b'ennaku zino ze batandika ku primary omusomesa yankwananga primary papa mulagawo no just baba bakwana bukwanyi kati ffe tuba tetumanyi kye tuzzaako okitegeera akwana bukwanyi bw'otuuka n'obeera kafulu kubanga twateranga okulaba abaana bano aba secondary basoma primary ne secondary ng'obasanga beenywegera nogamba bakikola bati naawe n'ogamba omusomesa okitegeera nga bamu obasanga mu biyigo nga bakola ki nga beekola nogamba kati bino kadanke olaba mwana kafunda kwenyiga biki eze nga kwegamba bwe Simon Baxaze tewala manjali tadduka ku mukolo gwe gwennyini n'agulekawo mwana myaka 28 agenda kufumbirwa omukazi wa myaka 7 muzungu mwe naffe tugenda tuuka ku myaka gino nga tufumbira abasajja mwatandika dda nze sibagezangako yagala banyi ab'emyaka gyo awo kirungi netwesobolegana naye gwe obadde okyaŋŋamba kumugjawo biki biwagwana gwe kati olwo relationship eyo wagimalamu bbanga ki eriwa eyo yoga yabadde abakyanganya abantu bangi
tubadde tugenda wezi omwaka. Bali mugenda wezi omwaka. Naye kimanyi nti Gayadi abawa ebiyungu indirectly ate ewuwe. Abantu ebiyungu babigaba ng'oli amupangisiriza wali. Mmwe mu nnyumba ye mwe mwali n'ebiyungu. Temwati gwe obusibe bulwadde bwe mutambuza bwe tugamba ogerako. Mwana gwe anti era tomanya. Kati Gaya akugamba nze simwagala, simanya akoze biki, simanya biki ebyo. Naye ng'obalaba beekiisinga just lwakuba nti mu relationship mulimu alina okubeera ng'oli mugezi, omulala ng'oli musiru. Yes. Wabula mwenna mubeera bagezi mugenda kwokya. Kati nze nalinga musiru mu relationship eyo nga buli kye baŋŋamba nzikiriza but ate era ye ng'alowooza ye mugezi okitegeera. Naye nga just kati goti baneiba bo okulaba ebintu kiko ekyo bo nga tebakola baneiba bangi. Tewali talina baneiba bangi. Kozi landiroodi. Nga tamukomako nti owaayo ennyumba yange wagifuula saddaakiro. Bibye kasita muwa rent golooza aba alina ye kyayagala. Kasita muwa rent namuwa ssente ze. Lwaki abanonooza ebiri mu maka ge? Singa abadde tasasula rent yandimugambye kiki? Egwe okulimba kubi waliwo ebintu ebimu mubinyumya n'endabanga firimu kubanga omanyi bwe sitagambye nti firimu kuba gundi naye mu bajjabe Brita yasinga kwekokkola gwe alabika naawe tewali mu mwangu mu relationship eyo kyokka mwena muli bawala bato. Brita gwe ne Brita ni mukulu nze simanyi naye yasinga kwekokkola n'agamba bannange nalinamu mujja wange nze teyanjagala olw'ensonga ffenna twali twesobola akikuba left n'ekikuba right. Kyova balina kuneekokkola bw'alaga nti wali nange mulaga nti amutusite woli wendi ofuluma nyingira ofuluma n'essimu ye nagikwata nako eya Brita wajjanga waali essimu n'ogiwamba nedda yakuba wali out ng'olina omusajja out n'agimpa omusajja nga sigo gimusabye nga sinze ngimusabye n'agayogera ne mujjawo nemukwata nemubuuza omugamba ki n'angamba munjagala nannyini simu nemugamba ngambi ngikwate kiyiseewo kiŋŋambe essaawa 6-7. Mukama Katonda. Anyway, kaakati yeyo relationship gyobaddemu ebikalu ebirumu. Yeeyo relationship yasaga mpoziko n'endala eri awo. Kuba eri waŋŋambye ey'omuziro gumu eyo tugireke naye tugibala kuzira 3. Teyaliiko kale ate ey'okubiri yeeriwa omusajja yawamala sinali mbeera nayo. Wafumbirwako ekitegeeza ebyaddala nasi kufumbirwako era nafumbirwa nabeerayo ng'era omuzigo gwange gye guli nti wanyiiza ngenda n'enkaabira mu kazigo kange. Gye mwaba kiki ekyabaawo? Just twakwatagana bulungi. Oli emu n'asobera neyeesobera n'omunye. Naye nga musula mwenna? Nga kibeera ffenna. Bangamba mwamalanga okweri ate ne mwekuba omugongo. Tugyekubanga kasita omala ofuna kyoyagala. Kitegeeza omusajja oba tomwagala. Ate mba simwagala ye waabanga bwatyo wakireesi. Nze kati kagambeyo ekintu kimu gy'ontwalira gye nkuza wenveewo n'otankubira simu nange sigenda kukubira. Naawe Rita leka. Bw'ompeereza hayi ngenda kuweereza hayi. Temukola bintu ebyo. Mu relationship kulina okubaako omuntu nedda olaba mmwe abasajja muswaza. Oyinza okuba nga like twakola something n'otuuka n'enkuweereza message n'otandika okugamba mubakyalibo kale olaba nakamala kakano naye era kampeereza message. Nze kyokola kyenkukola ompeereza hello nkuweereza hayi. Bw'ondaga nti osirika nange nsirika nembeerayo nga nyumirwa bulamu nga nawe onyumirwa bumu. Okitegeera. Tit for tat. Si kyali mu bino kale nkubulire omutima gwange gwafayo. Tekyakuleetera okufa. Bamenya nnyo omutima ate nga like olaga oteekawo nnyo omubiri.
oyiwawo omubiri okola ebya wife material mu process ya boyfriend ne girlfriend process ya girlfriend ate mukole ya wife ebya material wife kati ona agenda otuuka okubeera woyina okufumbirwa nga kyovula nze omutima gwange gwafa kati ona ofumbirwa simanyi but when I get someone who is serious with me kati how will you know cause already obulamu bwola no ebikolwa kati matters nze tojja ng'onsabukirako olw'ebigambo byo olw'okuba omanyi okwogera olina n'okujja n'ebikolwa at least n'obikola oba n'otuuka mu maaso eyo n'ogala naye ng'olina by'onkoleddewo omutima gwo gutengula yes omutima gwange gutengula kati right now you told him relationship you don't have a boyfriend no but you sleeping with someone no omaze ebbanga ki nga teweegatta nyenda kati myezi ena mbw'olwo olaba oluddewo nnyo olaba bala emyaka bagambe ki nduddewo natera nange era gigenda kukoona kati obwetavu bwe bujja weefuula bize kyagamba buli kaseera gwe oba olina kati olwo abali ku kyeyo beekuba obutaapu ebyo ebintu si birungi si birungi Rita kwanze bwe nga nentunula mwali muyingiridde ekintu mu myaka gye mutateekeddwa kubanga mukiyingirira egyo emyaka wawona bwonyi butalwala butafuna lubuto lwe batandira era kyekyo era n'ekyaliwo nasooka wulira bigambo nti omuwala aba yafumbirwa omusajja omulwadde so that hurts kati ebyo byonna obiwulira ng'olwedde mubadde mwegatta ku musajja ye mwana gwenze nempulira nga mpedde munaddukirawo kakokola tondeka nnyuma era we namanya nti amoke neŋŋamba genda kati omusajja ye ali ku ki yali abazoganya nze simanyi temuwuliziganya byaliko no ankubirako naye simanyi biki kati biri mu bulamu bwe kyokka mwena kati mwekokkola musajja nze simwekokkola kozi waliwo we yambeererawo bambi nze simwogerako bibi just nti ekyo kyaliwo naye nga simwekokkola nti oba mwekokkola yali muntu mulungi and yali loving caring and understanding but ekyo ekyobwenzi maybe oba bamuloga kirogo abakimunaaza bunaaza that was the problem kyokka era bwe banaaza obwenzi Rita ndeka ekisusi nga bamunaaza akafumbita bagenda nga ye buli waalaba afumbita bufumisi gye kali kafumbita bagenda mbadde manyi kafumbita magenge emirundi gya mirundi ebiri bamunaaza kafumbita bagenda buli tomuyita mu maaso kati producer wange we mugamba ambale skati ng'ayitawo ye ng'afumita nga wawona butayita mu maaso ga musajja kati singa oli lubuto kyekyo naye nga kale ng'afaayo just ekyo ekyobwenzi actually singa yakyusaamu twandibadde tuli aba naye ng'akyasobola okyusa oba nedda ebiseera bimu omuntu agenda n'abaana eraavu nnyingi nga bw'agiwa omuntu omu eyinza okutuga nedda nankyo kati olaba omuntu wandaba bw'atya ntiisa amaaso gamba omuwala muyaaye engeri gy'alabika bw'ati muyaki tasobola beera mu relationship egyo naye ng'ate nze omuntu ng'ondaze nti ofaako by the way guy yali 100% naye nga kufumita bagenda that was the problem buzibu bwe kyekyali ekizibu kye kyokka naye ng'afaayo akufaako akuddaabiriza mugenda out temuva ku biiki ku weekend naye nga yibuliri yali ati ezo personal issues oyagala abawala batandike omunoonyerezaako kitegeeza nayo yali mukabaka kyova olaba kyenkugambye kyekiri yali alabanga omukono wanagwa omuntu omu gujja kutugira mu buliri naga kaagugabanye nedda kaagugabanye omuntu gwe ne bucrocodile style yaba tasiima walaki wabumuwanga nkutidde sigimanyi yefaanani ojja gimanya crocodile style kyova olaba yannemerangako wamukuliranga ebyenjawulo singa bita yali abikola ogamba baali
bali muzizaako ngojeko kukola style kati no let me tell you one thing on Valentine yagaba n'obudde ku makya yali ne Brita ekiro yali nange n'atuwa ebirabo byebimu engato kimuli chocolate apple mwena ne mubitimba my boyfriend nga mwena mwina bifaanagana ngoyinza ogamba yakikugyeko n'akiwooli nedda nze yampa yali Jordan yakuwa Jordan olina mwa Nike ninga mwena ngato kimuli apple chocolate byatukira mbudde bwerumu oli ne bamutwala out ndoza saawa 3 ez'olweggulo samusamu ne bavaayo najja ewaka n'akukima n'amuleka eri ewuwe najja ewange yasula wuwo yes n'amulekayo najja ku Valentine y'omwaka ogwedde basula naye nze yasula naye yes kale ulira guno 2015 yes oli yabeera naye paka saa 7 yabeera naye paka 7 ogw'ekiro gwoba gwa kumakya basula n'oli gwewo bakeera bali mu bbaala anti zali am nanti era yakeera wange n'agenda n'akola gwe kyobala nti kasa yava wuwo yava wange ate yasula naye wadde bali batawuka kyogamba otawuka weebase ate n'okumutuusa ewaka bamanyi be baakola bwoba baali mu bbaala ne bakyaliivi then n'amuzza ewaka ng'omanyi obu tebasooka okukola nga bali ewaka aki kyogamba osobola obeera ne bakyaliive mu nnyumba ne mwegatta baali mu nnyumba ne bakyaliive ekyo kyembadde nkugamba ti dipstick yavanga mweno tanka nemala negenda mweno tanka naye era mwanagwe y'abasajja weebityo okimanyi nti nno osobola okubanga oyiro wagabanako kuwa Brita obanga Brita yagabanako ku oyiro wo bebamanyi simanyi ebyabwe naye mwali mumwagala omuwala omulala ekyo olukiraba bwatyo nadda omusajja yalinga afaayo ate nga giving hope akuwa essuubi lwakuba nti era ne bakyali be boogera nti ye Brita teyali wife material ng'omanyi kyo batuukewala mu bbaala ne muspendinga nga takutaddeko kkomo nga takutaddeeko limit okitegeera ne muspendinga ne munywa ne mugangayira kati gwomanyi kyo bawe yagendanga newa Brita nga byamugamba nti gwe atali wife material bageze mukima nze ebyo tebindya oba nali naye ng'era naye era yasanganga ng'ewaka wanyiriranga mugamba ayoza engoye yasiima amwoleza engoye yalongoosa era nga nange wenzirayo ne ŋŋamba wano nga wali bulala ngolo waliwo eyaze kuba nze nakimanya mujja wange omukulu talina kyasobola kukola ngalo bunani tebaamuleeta kukola ye ye alina omulimu omutuufu kati gwe ng'olimu n'ogwa house gaalo kati nga ye Brita bamugamba alongoosa gy'ali gwe yonoona ajja kulongoosa eno emyaka gye twogeryamu ogimanyi banaana gye bali 20 mu egyo be bakola ebintu by'abantu emyaka abamaze mu bufumbo emyaka 2 kati yakutwa bwe mwagende ongambye yakutwalako ewaabwe okuintroducinga ewa bazadde be na teyanyanjulayo era kyobola banze saakibeera nnyo deep in kyemanyi yatwalanga atu tebakyaliiwe n'akutwala ewaabwe bati yanyanjulako ewa sisita we ntono mukyala wange ne Brita naye n'amutwala n'amwanjulayo simanyi ebyabwe no kati labda omanyi bana abazadde babeera balaba bojja n'oba ozze n'abawala 6 basobola okunotisinga nti oyo gwayagala kati mu lukwesi olwo bayinza okuba bamumanyira aleetanga abakyala be n'abanjula ku kigurupu ekitegeeza maama we ne tata we balabako mama we simulabangako wagenda wa tata we kuba nabeera babazaala eyo Bombo musiraamu nedda ebintu byakolaga bya kisiraamu yesiramusa yesiramusa anyway
kwa tutandikide nani yatandikire ku album ya wa oli yani LJ Addicts. Yeah. Ye be Addicts bitambula bitya banga mu group abaana babera mu group z'abayimbi mweyo kya. Naye yaffe nnungi wali tulabyeko nga tukola entalo okujjako ng'omanyidde omuyimbi waffe tukuwa okitegeera naye mbwe entalo tuzitandise ozitanuula nedda mumwe mwenyini temutakola ntalo kyembagalako mukwatagana kuba abasinga bonna mwenna abalimu mbamanyi abasinga bonna muli bakyaliba okujjako nga tusanze omuyimbi waffe omukozi otya awo tetusirika era mwebaze nnyo Ozzy abakumye tetusirika era batugamba assistant wa Ozzy gundi Miles ana assistant wa Ozzy talina assistant ndako mulimu ba treasure laba ntera okulaba agundi Miles nga amuyamba kaawo awo simanyi ate Nyash Bey akola nga ni mugundi Black LJ Addict muddugavu naye LJ Addict yani mulagwe manyimu bati abo bakadde Marion naye LJ Addict aluddemu naye anyumulala baana banyimba manyimu mu charity tero zigendako emipira gye babasame nyigendako balina charity nga 3 August ogenda nze ndi ku list wali abasooka okay Lydia Jasmine giving back after okufulumya album eno genda kuba addiza abantu zigenda kuba nga 3 August aina charity genda kuba etambula okitegeera so ekintu kigenda kuba kugwa so album ya fulum twagiriko mugende mugirabe mu streaming buli kimugundi ndoza atandika byange byashua olulanga collab ne kamera mateka luma je singo kunyina kwa album sure your ways ne police your ways lwa ne skills your ways lwa ne skills then sure chameleon mateka because alikuna chindekele yo single aliyeka ate olwagundi Blue Theory ndwerabidde olwaba Blue Theory lwanyumidde Chameleon lwanyumidde Elijah Kitaka nalwo lwanyumidde actually album eriko enyimba eziwera omukaga nga zonna zigenda kukola ate eba score kati mwe Lydia mumuyamba ki nga Addicts tumuyamba ki omulimu gwammwe ki ku promoting like to request music you do request like to kutambuza bifaananyi bye bityo kumukipinga nga kwali kutope obutazikirae era ne wabaawo bakashuti yakakoze biki batugambirawo kana kufaananyi genda okatuza mu luyimba ebibeebote abeerenga kwali omulimu gwaffe kati mwe mufunamu ki mutya fino tetukola byakufunamu twawulyako mu group ezimu nga abaana bayomba nedda tukubeereddewo tolina kyobiyambe kati ebintu ebyo kyolaba mbabuuza mmwe mwagala kufuniramu wa mugende ovaayo okuyomba tubajjukize tukikola na mutima tetulina we tufuniramu just kwagala yes tukikola with love ate nga tuli happy mulimu nga bameka mu group tulimu abantu bawerako muwere 10 n'okuyisaamu kuba mulina ttiimu y'omupiira namba Ozil omanyi ali ku ttiimu ya LJ Addicts y'omupiira naye buli musamba babakuba mwasamba Bashibaholics ne babakuba musamba ya Kenzo nayo ne bakuba bibeeramu ebyo ngamba akapiira no tukongeremu endongo tugikwena akapiira tukongeremu bibeeramu ebyo tetusutolera era oba tolina okola bibiri kuwangula kuluzinga tugenda nakuwangula nenetuuka ne batukubirayo waka tosobola genda nga buli wogenda ogenda nga wiina ne ovaayo nga gwe wiinwa no era ebyo bibeeramu byonna oba olina obikkiriza mu bulamu nti teri life eri kaserengeto mubeeramu n'akaki akasozi
You are Rita, the virgin girl? No, fine Yes, girl. I'm virgin, fine girl. Virgin was 6 or 4 months. No, 7. 4. It's 7. Obukyukyusiza batugamba wakamala emyezi Nze maze omwaka mulamba seegatta. kati oleka nijjo weegasse kotandise obbikyusa. Nani? Tulina gundi yaffe ejjo nabadde ku Labamba tulinayo night nga ba ya nalaba mo kadi eriwa bazizzayo mu kabada. Twazirese waka. Mwazirese waka. Kuba that night yamwe strictly Jasmine music. Yes. Nakulabye esawa mwenda ng'okyatunula. Gye nawadde. Ate nga nkumanyi sawa mwenda oba weebase. Gye nawadde ne nkomawo saawa 10. Tubeerayo ne night yaffe. Katono. Akatono ke kaliwo. Akati ni kacupa nga kamu bubiri. Obyabwongeza. Kamu bubiri. Simanyi bya mwenge kale. Byalavu byosinga omumanyi. Bye nsinga otegeera awo wo. Nenkwata ku mwana w'abendi kati. Omuyira guli gwennyini. N'erinnya lye alyerabira. Ani alirabira? Omusala mwana w'abendi. Ozoluma nga lyerabira erinnya. Nga lyange lyawaayo. Bakubuza gwani? Nze Rita. Ngawale. Batukubuuza amannya g'omusajja. Agambye nze Rita. Kano kaya n'akaya. Litandika. Banaye tuze wano ku mukolo gwa Simon Bax, omuyimbi w'eggwanga agenda fumbirwa. Agenda wasa. Agenda wasa. Gambye agenda fumbirwa. Ogambye agenda fumbirwa. Agenda mudya. Ne muganda we n'akira ku makya omulenzi. N'abale nga myaka 2 n'abaleeta omukazi wa myaka 7. Oyamuzaayo. Nno baba beyagadde ku mutima. Beeronze. Simuyitangako mulamu. Ate lwaki? Myaka 7. Yes. Kati olaba n'oyo naye bannaye. Mumwa gwe sirikako. Olaba n'aliwa yali nebeka. Nedda tewali. Yali nebeka. Aleka no mwali ku musajja mukulu. Excuse me. You are excused. Musajja yali mukulu. Yali mukulu mukulu. Oyo gwe nkugamba. Nandi gwe ngamba yali mukulu mukulu. He's 26. What 28? Like Nenga mwana muto kubanga yali abakola ebyo. Muvubuka like ali handsome. Yakula bulungi, muwanvu ebirungi. Yafuna ekikazi ekikadde. Kati nenyamba kati mama wange muyitanja. Mwana we. Muyitanja mujja wange. Yafuna ekikazi kya myaka ng'emeka. Kikulukulu. Nkikulageko. Kindage. Nedda. Akaunti ya Chelin Privacy. No, gugundi osobola okulaba ekifaananyi. Osobola okulaba ekifaananyi. Gwe, ekikiriza bavu. Gwe. Kati kyo yali akyagaddeko ki? Toyogera nnyo. Kyalina ssente. Kyalina ssente. Kati namubiisanya n'omukazi gwe bita maama. Kibiro byandeetera okumukyawa. Kowe yakomawo namubuuza. What really changed in you? Nangamba gojja birabaho ne bangamba yaleese. Ani yagamba? Nze babingamba gyembeera. Ng'alina ekikazi ekikadde. Nkiyita Nanduutu. Nanduutu? Lwaki okiyita Nanduutu? Anti kingi. Ekinene? Weekiti. Kirimu nze 6. Ntenda gwe mabina ate kiri kyo kiri bwe kiti. Nedda kiri lwakuba tekirina bbina. Naye kino kingi. Kingi. Gwe bannange. Kingi mwana gwe. Akawunti ate vidiyo ze nazijjayo. Akawunti yagiteeka mu gundi mu lulemeggira. Muno mukazi mukadde nnyo naawe n'abajjajjaawe. From a distance oba osobola okumulaba. Ogabigaya n'emyaka 28. Mwalira ne mujamwe nga mulina muyita jjajja. Nno naawe naye omusajja nga yali mukambwe. Kisuupuwaza. Si kukisuupuwaza. Kati nga naye ajja oba ng'omuvuka yagenda. Naye ng'ajja. Nga we muvaawo nga naye ajja. Oyo yali mupyaga. Bawa bano nedda. Yabagattako jjajja waabwe. Yali mupya
era nga ffenna twekyanze. Nga mwena mwekyanze. Naka kati kaleeta omukadde. Afuneyo. Yegwana Nengenda newuwe nga tampise nensangayo omulala. Atali oyo omukadde. Kati ani yagala bagenda omusajja nga tebakuyise. Mukwano nze neetu anti bulijjo mugamba ng'olina abakazi nga yeewakana. Mugamba komuwe surprise. Ne mugamba kamuwe surprise nasooka sanga bugatto. Ku mulyango. Ne mukubira ne mugamba n'obugatto bw'omukazi bwani mba omukazi mumpe ng'alowooza nsaaga namukookona tototo. Bakuye. Ogenda byogera nga yalowooza olimba toliiwo. Nimba siriiyo. Nanga mumpe. N'okonkona omukazi. N'enkonkona omukazi. Nagulawo ne mugamba onayagala kwogera naye weyawulira eddoboozi. Ndowooza namugamba weebake. Mugalawo. Akusibira ebweru. Omukazi akusibira ebweru. Mujjawo. Nasibira ebweru ne batandika okuntisatisa mbu gwe mbala bbiri ng'ovuddewo awo nalizekewo nga mbu mikwano gye. Bonna ne mbawa. Mikono gye ate negijja kukubira gikutiisetiise. Mbu kyo ekintu tewa omusajja nga simukubira. Kati ate omufo ky'okumalira entalo ze ate yagamba bakyalibe. Ate najja nga sikondoka mbu tuddewo bambi oli yali mukazi wa mukwano gwange. Ne mugamba tereka tambala mu magezi. Kyova olaba nafuna ensonga ey'okumutaye completely. Kati kankubuuze. Bwe yakulabanga ebbina ddene nalowooza amagezi gali mu kabina. Bwe yalabanga. Neera ffenna twalinanga amabina. Lwakuba waliwo kano ke nasangawo. Ako ke wamuwa ku ssimu. Olubina lulinga oluyi. Soya namujja wakolako malisi. Wali omuntu alina akabina kalinga oluyi. Luyi. Oyo ye n'ogamba. Ego oyo omusajja muzibu. Yafunanga bamba. Nga bava ne mu bikolwa byabwe. N'osanga ddala kino kikolwa nakugamba akaana kaze ne kakola wano susu. Naye nga talina nakaana kabeera nako. Tereza yafunanga bannamazzi. Kugambye nga bitiba bwe biti binyankole. N'osanga nga bikoleddwa nakugamba atya? Nakugamba nkubira ow'engoye ajja abitwale. Oba kale otuuka nga ennyumba esimelinga bubi. Namugamba nina byempulira ebitawunya bulungi. Mulinga abaagiridde wano. Nagamba kankubira ow'engoye ajja azikine. Oba kale n'omugamba bajje banyambe banzigirewo bino oba ebisuuka bino bimpunira bubi. Era n'osigalawo n'osulawo. Yambeerawo. Tumanyi. Naye all in all byaggwa. Anyway, tuli ku The Truth Media, go subscribe, like, follow. Thunder Media kwali mugende mu following. Bamuyita Brita ku TikTok akozesa Fine Girl. Rita. But ne Fine Girl okwiriri. Anti ngambye Brita. Oh, sorry, Rita. Rita. No, Rita. Yes. Rita. Akozesa Fine Girl. Akozesa Fine Girl ku TikTok kuliko kati ono ye Rita. Mujjawe by the way omwala be yagamba ye tayagala omusajja obumpi kisiraani. Mune yakyogera ne wabeerawo gaye yankubira. Bangamba omwala we tatumanyi nza kubidde ndi mumpi. Naye ate tatumanyiira nnyo. Bengamba banne okwewozaako okuli wano. Ngamba ate tatumanyiira. Naye nedda olaba live about obumpi bwaba mumpi nga like asobola okwaffordinga each and everything oba buba buzibu ki. Lwaki oba ofuna omuwanvu nga talina kyagenda kugattako oba kwongerako. Nze sigoba musajja yenna azze. As long as you take your responsibility. Obuvunaanyizibwa bwo. N'ondaga ekiddako nange ne nkulaga ekyokukola. Kale omusajja bw'ajjanga akugamba njagala one night stand nze tukite naye ng'alina byonna naga nze nkwagalamu omulundi gumu. Ebyo sibikolako ze era ne nali ku nonive niga nga mpa miliyoni 2. Akole ki? Just ngende naye. Nira yajja nakugamba? Mbuki? Direct. Nti ki? 2M yebake nange ekiro kimu. Ate nali nvaawo awo naye. Oyo yali tayagala kweyambuliramu. Anti nange kye nalowooza. Ngamba ngende bantuge. Miliyoni 2 osabbala leo genda ofuna ebizibu. Nagamba likooti balinga 3. That night? Omu yaŋŋamba 5. That night. Naye amabina naye gaali gayitiridde ate wakikola kasonso. Naye mu mabina galimu ki? I don't know.
I don't know. Choka lwaki omulaba mabi n'abasajja choka no bi mwere. Mungu okitegeera. Mungu mulaba mutukula. Tutukula. Omala sawa mekanga onaza mabega. Yiji. Te sawa. Teziwera sawa era nga ogenze ne weekuuta swi. Banga muba n'akantu katini. Nakakola ki? Wansi wano. Olaba katini akange? Manyi zinakalabye eddi. Kwata kola. Tukomye wano tunaddamu omulundi oguddako jako ebintu. Jako.